yeebazibwe aneesina byamu bingi kubanga nange ayi Mukama Katonda kitaffe omulungi tukwebaza olw'okubeererawo maama waffe ebbanga lyonna lyatulize emyaka yonna obulamu bwamuwadde ekyo tukyebaliza Mukama bannange wadde ng'obulamu bugenze naye tukyebaliza Katonda sirina bingi byakwogera naye Mukama Katonda omulungi tumwebaza kubanga atubeereddewo maama waffe n'atulira okuva nga tuli baana bato n'okutuuka essaawa eno gyatwabuliddemu tuwulira nga tulina ekizibu naye Mukama ze nteekateeka era enkomerero ffenna tulina kukolaki tulina kugenda ne twebaza abantu bonna abatubeereddewo mu bulamu bwe ne mu bulwadde n'abasawo abamujjanjabye n'abantu bonna abatubeereddewo mu bya ssente kubanga bintu byonna bizibu tewali ajjanjabwa nga ssente ziriwo ate wali ajjanjabwa nga tewali musawo n'abasawo tubeebaza nnyo ekyo kye baatukoledde twebaza ab'omu kitundu ekyebulange ebbanga lye babadde ne maama waffe kubanga ffe tubadde tetubeera awo naye ku bulange kuno maama kwabadde ennaku ze zonna ez'obulamu bwe kasooka taata amuleka awo tavangawo takyalangako wabula okufa kwe kumutwabukanyiza naye era ne twebaza n'abazzukulu bonna abadde ku kitanda ne beewaayo okumujjanjaba nakyo tukyebaliza Mukama kubanga omuntu oyinza okulwala oyinza okulira abaana n'olira n'abazzukulu naye n'obulawo akubeererawo nakyo tukyebazisa nnyo twebaza nnyo baganda baffe be tutali nabo wano mu kiseera kino batubeereddewo nnyo mu bigambo by'okujjanjaba maama n'okumulabirira nabo tubeebazaamu ak'ensusso beebale nnyo beebalire ddala twebaza ne bannaddiini kubanga ekkanisa eno ey'ebulange ffe ng'abaana tetugibeeramu nnyo ddala n'akatono naye ab'ekkanisa bano balirize nnyo maama waffe ebbanga lyonna ery'obulamu n'ery'obulwadde nabo tubeebaza bannaffe mwebali nnyo mwebalire ddala sirina bingi nnyo era tunaabyongererako eyo esingo kyetugenda okumutwala enkya Mukama twagala buli omu waali era ng'ateeseteese olugendo lw'okutambula enkya amukulembere nga tutwala maama waffe ku lunaku lw'enkomerero ate abaza emirembe mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Asobozesezza bakadde baffe abo okubaako ebigambo bye boogera naddala ku maama n'engeri gy'abalezeemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abayimbi nga bw'ategese ku lwa muzzukulu ku lwa banne nga ajja Solomon. Wali wabadde ku kitanda alina okukayimba eddoboozi livayitere n'akayimba katuyimbe mu kayimbako kabadde ayagala waswa n'oli omuyimbi naye omuzzukulu fenna tuli bazzukulu n'abazzukulu tuli bazzukulu emirundi ena twebaza Katonda luno olunaku lwakatwa amaziga naye tuli banakuwavu lwakuba jjajja agenze tuli basanyufu Katonda byamukoledde ne wano we tuli bateekako ettaffaali era twebaza nnyo bazadde baffe abatuli mu maaso wano olwa bazadde baabwe jjajja waffe okuteekako ettaffaali olunaku luno lwakwebaza weebaza jjajja afiiridde
musanyu ate nga naye akimanyi agenda. Nga bwemuwulira testimony engeri gye yagenzeemu, yalabikiddwa Katonda ng'agenda. Tabadde mu bulumi ng'abakadde babeera mu bulumi, naye abadde musanyu ng'atusanyusa. Yadde ntewulamu nesooka otimba akayimba kano kabadde ayagala nga buli lunaku alina okayimba. Naye twali enamirembe ng'aliko oxygen era eddoboozi ne livaayo n'abayita siramu twagala kuyimba nga tuyimba akayimba kusobola akayimba ako. Waswa atuyambeko. Oluyimba 184. Leero ssanyu basabe tuyimuke tuyimbe akayimba kano nga twebaliza jjajja byako Mukama emyaka gyamutadde ku nsi ebyamukoledde byonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akayimba ako jjajja abadde ng'akaagala era ndowooza message mugiwulidde. Ffe ng'abazzukulu mulimu ebbanja mu kayimba ako. Tetulina lisobola kusasula jjajja kulijjako ebbanja lyatwekedde kwagalana n'okwagala ekkanisa. Tulina abazzukulu abasiraamu n'abalokole n'okwagala buli omu okwagala eddiini ye, okwagala Katonda. Jjajja ke kayimba ako, okwagalana n'okwagalana mu Katonda n'okwagala bazadde baffe. Ekkanisa tugenda gyagala jjajja nga wagyagala. Tuyinza okuba tulina obunafu nga tujja mu kkanisa naye mutusabire obunafu buggweewo. Ekkanisa etunyenywerezaamu nnyo. Buli woowera no jjajja bakola bwe bati. Mutusabire naffe twesabire tubeere mu kkanisa. Jjajja ekkanisa nga wabadde agiweereza ng'ayagala nnyo abazzukulu ayagala nnyo Sunday school. Naffe ne bazadde baffe bonna gye bali, bamaama baffe, basenga baffe n'abaliwo, paati ye bali ya Sunday school. Tugenda kontinga nga tugenda ne Sunday school okugyagala ab'ekkanisa. Era kyonna ekibawo bwe tuba tuliiwo temugaananga kujja tuwulira, temugaananga kuleetanga message. Jjajja tannaba kuvaawo, okaffe tukyaliwo. Tuli bangi nnyo 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 nnyo. Jjajja akyaliwo, omubiri gwe gugenze naye mwoyo tukyalina jjajja waffe. Tukyalina jjajja waffe, tukyalina bajjajja waffe. Kuba bajjajja waffe badde babiri ne jjajja Nansana. Tukyabalina mu mwoyo, tukyabalina mu bwetaavu era tukyabaagala. Kaakati ffe abazzukulu mwebale tuwa mukisa okubeera mu kkanisa n'okujja. Twebaza nnyo 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 Mukama awadde jjajja obuwanguzi n'amuwa essanyu mu myaka yonna gyamuteeka ku nsi. Buli muzzukulu ayiseeko mu mikono gya jjajja. Buli mukwano gwaffe ayiseeko mu mikono gwa jjajja. Tukyebaza ekyo. Twebaza nnyo bazadde baffe. Bannange bazadde baffe. Ne mwali pulezidenti nze abataliiwo abali ewala. Tubeebaza nnyo 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 ku lwa jjajja. Temuba kuba mmwe tetwali baddewo. Twongera okwebaza nnyo mikwano gya jjajja. Neebaza famire ya Migadde. Famire zonna eziri ku Bulange nzeebaza, naye famire zino eya mukyala Nsibambi, Basenkungu, Mulinda, ne neighbour waffe, menta wange atwagala Kawaga. Tubeebaza nnyo, mwebale nnyo ku lw'ejjajja era mwongere okutwagala. Tukyaliwo, jjajja wange akyaliwo. Jjajja wange tannaba kuvaawo olw'okuba tuli. Era bino gwe muba mulengedde gwe musanzeeko. Jjajja wange mutwebaza, otuba tulina we tuyise mutukubiriza ng'abaana, ng'abazzukulu.
Nyongera nnyo okwebaza buli omu alina kyakoze. Twebaliza ddala bonna amaaba baffe abali ebweru, Mukama abongere omukisa. Sigenda kwogera linnya oba ki, ne baganda baffe abali ebweru, Mukama abongere omukisa byonna byonna bye mukoze. Twongera okwebaza abasawo bannange, jjajja abadde n'abasawo. Sisita wange ono yabadde abira ku kyabasawo. Siteera tubeebaza nnyo ne Jaasi, mwebabaza mu ttiimu y'abasawo kwambadde mukwasaganya eby'abasawo. Nyongera okwebaza Abazukulu bonna, Noola ne ttiimu yo. Ano Noola yabadde bakola jjajja masaagi nga buli ddakiika, naye omuntu wakaddiwa afuuka mwana muto naye nga bamukola masaagi. Ne ku ssaawa zino baali badde ku ssomero n'okuba jjajja abadde mulwadde nga balina omukola masaagi. Mukama bongere omukisa, mwongere okuguma. Twebaza banneyiba bonna 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 bonna, Mukama bongere omukisa. Nammwe muwangaale nga jjajja. Abalina nammwe abanafunafu abagonvu tubasaasira, twongera okusaasira era n'okwebaza ennyumba ya Lwakatale. Lwakatale abadde ttiimu ku nnyumba ya jjajja Lwanga, kwa jjajja waffe yasomesa famire ya Lwakatale, naye naffe netwagala netusomesaamu abamu. Tubasaasira ekibaddewo. Nyongera okwebaza bakama baffe bonna bali wano ku lwa jjajja. My boss, I'm glad to see you. Omwawule Reverend Mayanja, tukwebaza okwagala jjajja. Twongera okusaba mwaba tuyagala jjajja ng'omuntu. Famire ya jjajja Lwanga gattako ettaffaali otwagale ojja otukyalirengako. Tulina obugonvugonvu, tulina abalwadde bannange mu famire, mwongere otusabira, Mukama atuyambe, mwongere ddala otusabira. Njagala kuyisaawo kino, yenna abaalabyeko muganda wange Ntuma kati Mukama abadde amuyambye ngazeebo, naye wabanga alina kyamesinzeemu oba ki, mumukubi wakuba ne mumukomyawo awaka, talina mutawaana nejasi lwakuba sometime amanyi okufunamu obuzibu. Oyo naye muganda waffe Ntuma. Mwongere otwagala, naffe tujja baagala. Mukama bongere omukisa. Mukyala BAMBI tweyanza nnyo essaala. Jjajja olunaku ndowooza lwafa nga bula ennaku 2 ngaliko nga mukyala BAMBI oyo n'asabira jjajja n'amuteeka mu mikono gye. Simwebaza olw'okuba ye BAMBI, naye mwebaza olw'okuba yateekayo jjajja mu mikono gye. Jjajja abadde mulokole naye nga badde bamusabira nabo bangi. Ne mu ssaala esembyeyo mwenna abataddeyo erinnya lye mukontrole nga muliteekayo. Naffe mutusabire, naffe twagala nnyo obuwangaazi obwo jjajja bwaliko ate nga tuli bulungi. Amiina. Mukama bongere omukisa. Yagamba nti asaba aweebwa. Solomon waliwo ky'osabye ate nga n'erinnya lyo mugaye tubasabire mumanye n'okwongera okutegeera ekkanisa ate kati bonna bagenzi bayimirire wano. Ekyo osabye kati nuleeno nkuwulidde bulungi ng'okisaba. Kyokka ate ogambye nti Reverend Mayanja abakyali namwe mumukyalire. Gweyagala kubeera ku monologo, toyagala dialogo. Nkuwulidde bulungi. Olwekyo twagala mmwe muwangalire mu kkanisa nga jjajja mmwe. Olyaga nti abaweereza Mukama tebakola loosi. Nammwe tewagala mukole loosi. Musobola okukuŋŋaanya mu bulungi ne mu bubi abantu ng'abalinga bano. Katubasabire Solomon kye yasabye. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza olw'obujula bw'abazzukulu bano. Solomon ng'erinnya lye ne gye liva waliwo bye yafuna eby'enjawulo, gaali magezi agaamuyinza okuyita mu buweereza obw'obwakabaka. Ne Solomon asabye tubasabire babeere mu kkanisa. Tuyinza okukiba mu ekyo
Solomon tukusabidde ne baana banno bonna abazzukulu mubeere mu kkanisa mulimu kugivaamu n'okugiweereza si kugyogerako bwogezi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Muddire mwetuulire Solomon. Kaakati abooluganda twagala kusobola kugendako mu maaso. Abalina obubaka obw'okwogera bugenda kuba butonotono nga bwe twakoze wali sofa. Abamina obubaka obuwandiike musonyiwe. Ffe tumanyi bulungi nti omukubiriza ebyaffe byonna agenda kuba nga abiwumbawumba ng'ab'ekkanisa.